Kakutendereze sebo omutonzi ali waggulu nzani nsimye Katonda wange. Ezo zaali line ezayimbibwa mwana mulenzi Misa Kisemakula. Wabula wetwogerera akawungezi k'olunaku olwaleero nakusomeza 26 August 2026 bwe bumu ku buyimba obulabika okukubwa mu nnyumba ya Anita Among era nga tasobola kubanga ajja kigambo Mukama ku mimwaje era nga ekiddirirawo President Museveni ate ekyokusatu General Muhoozi Kainerugaba. Olunaku lw'eggulo nga nakusomeza 25 August 2026 mu ngeri eyabaddeyo okulowooza nti byakusaagirira. General Muhoozi Kainerugaba ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X formerly Twitter yagenze maaso era okuba nga awandiika obubaka. N'agamba nti Muzeeyi has also instructed me to release AAA from house arrest. We shall do that as well. Obako obwabadde bugamba nti Muzeeyi ampadde ebiragiro okugenda maaso n'okubanga nsumulula obanga nta Anita Among okuva mu busibe bwe yasibibwa ewakaawe oba kyosobola okubanga oyita house arrest. Abasirikale we basalirako omuntu ne bakusibira ewakaawo ne baba nga tebakukkiriza kuvaawo. Kati nno General Muhoozi Kainerugaba yabadde agambye nti yabadde afunye okulagira okuva ewa taata we Muzeeyi President Yoweri Kaguta Museveni okubanga Honorable Anita Among ateebwa addemu alye butaala era atambule yeyagale n'okubeera nti akwazza n'emirimu gye nga bw'abadde nga agikola emyezi 3 emabega egiyise. Ojja kujjukira ero ly'ebbanga omukyala Anita Among lyakulungudde bukyabawanvu n'abampi bamusalako mu maka ge ag'enjawulo ne bagenda maaso era okubanga baboyerako n'ebintu eby'enjawulo. Kati nno ekibuuzo ekyabadde kiddirira kyabadde kimu nti ddala omukyala ono we baba nga bagenda kumujja ku house arrest ate ebyokumukuba mu kkooti nga ne igigi oba kaliisoliiso wa gavumenti gye buvuddeko yavaayo ne bagamba nti file zaali zitegekeddwa ez'emisango ezaali giteereddwa ku Anita Among. Bino byonna General Muhoozi Kainerugaba yabizeemu mu statement oba mu sentensi 2 n'alaga nti nedda Anita Among tagenda kubanga atwalibwa mu kkooti yadde okuteebwako emisango sinakindi bwe giba nga gimubaddeko gyakumuggyibwako. General Muhoozi Kainerugaba agamba no, we shall not prosecute AAA. She made mistakes but Muzeeyi has decided to forgive her. Nti nedda tetugenda kumuwozesa mu mbuga z'amateeka yakola emisango ng'omuntu naye ate Muzeeyi yasazeewo okugenda maaso n'okubanga amusonyiwa. Anita Among nabwe kityo bigambo byawandiikiddwa General Muhoozi Kainerugaba olunaku olw'eggulo. Kati gye buwungeredde olunaku olwaleero nakusomeza 26 lunaku lwa 3 August 2026 Anita Among mu butongole avuddeyo n'akwata essimu ye mu ssanyu ery'ekika ekyawaggulu ng'akamwenyumwenyu kamujjudde nga tasobola na kubanga akyebeera. Ojja kujjukira nti Anita Among abadde amaze emyezi 3 nga tabaako bubaka bw'awandiika ku mukutu gwe ogwa X era nga olunaku lwennyini olwaleero lwe lubadde luweza ebbanga lya myezi 3 ng'asirise bwe kye talina kigambo kyanyega. Agamba nti I take this opportunity to thank the Almighty God for the gift of life and freedom. My profound and heartfelt appreciation goes to His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni for his unmatched parental grace and decision to grant me mercy. Huliriza. Anita Among n'agamba nti atwala omukisa guno okwebaza Katonda Dunda olw'ekirabo ekyebulamu n'eddembe. Ate era mu kaseera ke kamu n'agamba ayagala okuweereza okusiima kwe okufubutuse wansi ku ntobo y'omutima gwe eri President Yoweri Kaguta Museveni olw'okubeera nti yamutaddeko oba yamugiridde ekisa ky'obuzadde bw'atyo n'amugirira ekisa nate era n'amukkiriza
asobole okubanga ateebwa. Kati nno tubadde tutyawo nga tugamba nti ate eyamutadde oba amusumuludde mu butongole nga tamukonyeeko wayise eddakiika zibadde 5 zokka. Anita Among n'awandiika n'agamba nti I also extend my gratitude to the Chief of Defence Forces General Muhoozi for his professionalism throughout this period. As the woman MP for Bokedia, I look forward to continuing my work for my constituents and standing firm with our revolutionary leadership. Uliriza. Nagamba nti njagala ate okuweereza okusiima kwange okw'ekika ekyawaggulu eri Ssaabaduumizi w'amagye g'eggwanga General Muhoozi olw'okubeera nti yakozesezza obukugu obw'ekika ekyawaggulu oba akozesezza obw'okubeera professional obw'ekika ekyawaggulu okuyita mu kiseera kino kyonna. Era n'agamba nti ye Anita Among ng'omukyala akiikirira abantu b'e Bukedya agenda kubeera nga akwajja n'emirimu gye era gyakweyongera mu maaso n'okubanga gitambula ko wamu n'okubeera nti abantu b'e Bukedya ayimirirawo ku lwabwe naddala mu paaliyamenti y'eggwanga olw'ensonga bamulonda kubanga akola kino kyennyini ddala. Kugambye ebibuuzo kati bitambula biddako sayidi eri. Ojja kujjukira nti Honorable we baamukwatira waliwo ekiteeteeyi ekiva mu brand emanyiddwa nga Oscar de la Fuente oba Oscar de la Fuente Oscar de la Rente. Ekiteeteeyi kino nga kibalirirwamu obukadde bweza kuno 32 mu emitwalo 63,155. Ekiteeteeyo ekyo kyolaba. Kati nno ng'okivuddeko kwe kwali n'emmotoka kwokomya amaaso emmotoka ekika kya Rolls Royce eno nga yali ebalirirwamu obuwumbi 3 mu obukadde 600 bweddu. Wabula ojja kujjukira nti ebintu byonna we byataatagana ne biononeka obudde ne budda ku bunnaabwo. Abasajja baginonera ku bimotoka bino buli wendi nkusika era ekimotoka bakisika ne bakitwala. Eyo mmotoka tebagiyita kimotoka mukwano. Kati ekibuuzo bino byonna binaddizibwa sipiika oba eyali sipiika era eddembe lye waakulifuna mu bujjuvu. Ebintu bye byonna ebyatwalibwa amamotoka ge gonna ganaakomawo gyali. Njagala okujjukiza nti General Muhoozi bamwebaziza nnyo ebitenkanika nti wamma gwe yakoze buli kisoboka ne mu bbanga lyonna eribadde nga sipiika ali munda mu nnyumba takkirizibwa kufuluma. Kati wakati bino byonna nga bigenda mu maaso still olunaku olw'ejjo General Muhoozi ku mukutu gwe ogwa The X yazzeemu okubaako obubaka bwafulumya buno nga bukwata Honorable Lukwago ate era mukadde ke kamu wamu ne Dr. Kizza Besigye yawandiise n'agamba where is Lukwago, where is Besigye, we are going to teach the another lesson. Ng'abuuza nti Lukwago kati aliwa, Besigye kati aliwa. Tugenda kubanga tusomesa abagwagwa essomo eddala oba abatooletole bangi mu bayita basiru. Kigambo ekyo nkibiseeko kye kibadde ekimyukirivu oba kyembadde mbiseeko akamyufu. Wabula ate wayiseewo akabanga katono Generaali n'awandika obubaka obwandiza essuubi eri abawagizi ba Dr. Kizza Besigye wamu ne bannayuganda bali mu kusabirira afazaali agende maaso n'okubanga ateebwa eddembe lye limuddizibwe. General Muhoozi yawandiise bw'ati nga bw'osobola okubanga olaba ku screen eddakiika eno. Agamba nti ebintu byandibanga tebinnabeera kikeerezi eri Dr. Kizza Besigye. Agamba nti Dr. Kebi will be handled by Afande Saleh. If he wants forgiveness, he should talk to Afande Saleh. Mzee has given Afande Salim Saleh those powers. General Muhoozi agamba nti Dr. Kizza Besigye kati okuteebwa kwe like okuteebwa okuva mu komera kuli mu mikono gya General Salim Saleh. Era nti Dr. Kizza Besigye bw'abanga ayagala okufuna ekisonyiwo ayogere ne Afande Saleh
era nti Mzee Museveni yawadde afande General Salim Saleh ebbeetu n'amaanyi okubanga ata Dr. Kizza Besigye addemu ali butaala. Wabula bino byonna we bijjira ng'omusango gwo gukyakwajja era boolaba ye Captain Dennis Ola wamu ne Haji Obied Lutale. Bano nno ensangi zino waliwo omukulu oyo gwolaba ku screen Orlando Wilson akyagenda maaso n'okubanga abalumiriza nga kwotadde ne Dr. Kizza Besigye newankubadde ng'ensangi zino omusango gubadde guwulirwanga Dr. Kizza Besigye taleeteddwa mu kooti. Omukulu omukulu Andrew Wilson Orlando yakyagenda maaso n'okukalambira n'okukazaakaza n'okugamba nti ye alina obujulizi bwonna obumala ogenda maaso n'okubanga buluma Dr. Kizza Besigye nti yali mu nteekateeka ez'okwagala okutta omukulembeze aliko kati ow'eggwanga lino, ate era nti yalina enteekateeka ez'okulya mu ggwanga lino olukwe ogenda maaso n'okubanga bafufunyaza n'okusannyalaza ebyenfuna by'eggwanga, ate era wamu n'okuvuunika gavumenti eno eriko mu mbeera emu oba endala. Wabula amawulire agava mu ddwaliro erya Luzira olw'ensonga ojja kujjukira nti omukulu gye yatwalibwa, ate era wamu ne Luzira ng'ekkomera ebintu kigambibwa nti obulamu ne gye buli eno tebunnabeera bulungi eri Dr. Kizza Besigye okuva wojjukira olunaku we yakontestinga oba yagenda maaso n'okubeera nga awakanya ekyomukulu oli gwe nkugambyeko okubeera nga yeesimba oba ayimirira mu kaduukulu agenda maaso n'okuba nga alumiriza Dr. Kebbi. Kati ekibuuzo kiri kimu wakati nga General Muhoozi Kainerugaba yawandiise n'agamba nti ensonga za Dr. Kizza Besigye we ziba zaakuggwa alina kwogera ne afande Salim Saleh. Ddala Dr. Kizza Besigye anaakola bw'atyo era bw'ayogera naye n'asonyiibwa olwo byonna ebiri mu kugenda mu kkooti binaaba biyimirizibwa mbulaga ne bikomaawo? Mu comment section mwosobola okuteeka ansayo. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era ennamba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era lye ddoboozi ly'owuliriza
ku mukutu guno aba CD omusinzire eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.